Minisita omubeezi wa Kampala Kabuye Kyofa Togabye alabudde bannakibuga okwewala okulonda bakansala ba KCC mu kisanja ekijja ate ne baddukira ku kyeyolo ne batateeseza bantu ekiviiriddeko emirimu okusanyalala mu kibuga Kampala. Kinajjukira nti bakansala baliyo mu 20 mu kisanja ekigenda okukomekkerezebwa basasulwa ensimbi wabula nga tebatuula mu nkiiko za KCCA yadde okukola obuvunaanyizibwa bwabakwasibwa nga kigambibwa nti abakulu abo bagenda okukuba ekyeyo mu mawanga okuli Canada, America n'amalala. Minisita Kyofa Togabye agambye nti wabula bano ebiwandiiko bye baateekayo mu KCC biraga nti bagenda kusoma. Kyofa Togabye agambye nti bangi abaali bagenda kaakano bakomyewo mu kiseera ky'akalulu nga kituuse bw'atyo n'alabula bannakibuga obutaddamu kulonda bantu ba Kibogwe. Naye ebitundu ebyo ogenda kwesanga nti ate tetuba kuba nti ffe tubadde n'enteekateeka ey'amaanyi abantu abo obuweereza bubadde bujja kubayo naddala mu county division omwo Makindye oba ne Nakawooyo yafuna nnyo ebintu ebyo kuba nina bakansala kumpi nga 20. Naye nandisabye bannakampala bannaye okulonda kuzze temulonda bantu bakyamuukirira, temulonda bantu banoonya visa, mulonde nammwe omuntu gwe mulabamu omuzinzi ate mulondere naddala abantu abalina we bali banne kino kibuga muleme kulonda abantu bazunga nga nswa bali mu kkubo bazunga. Olukiiko lw'abakansala ba KCCA mulimu bammemba abaliyo mu 50 wabula enfunda ziwera ng'entula za KCCA tezituula olw'abakansala obutabeerawo. Gye buvuddeko waliwo okukubagana empawa mu bakulu mu kitongole ekiddukanya ekibuga Kampala ku kiteeso eky'okuyimiriza okusasula bakansala abo ensimbi wabula ensonga yagwa butaka olw'abamu ku bakulu okugisimbira ekkuuli. Minisita Kyofa Togabye agambye nti nga baminisita ba Kampala singa banaabaweereddwa omukisa baakuleeta etteeka baakukola ennongooseza mu mateeka gafuga KCCA okwewala abantu abalondebwa okukulembera abantu ate ne baddukira ebunaayira. Ikanga yenyini yabatadde agenze kusoma oyo twena bw'omugaana munnange emateeka gammwe ate mutugamba tugoberera amateeka era tewannaba ya complaining nti abaayo omuntu waffe taliyo ngulunda complaining nga tukiyimiriza ate kigaana naye etteeka zirikkiriya tujjukira ababaka ba parliament abamala ekisanja kirambeeko omusajja akugamba ngize kusoma twena bw'omugamba nti manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange ddembe lyakukyusibwako baluswata Property Consultants batunda ettaka ku nguudo zonna eziyingira n'okufuluma ekibuga va mu by'ettaka lyakulukuta ennyumba ya kyama basange ku ofiisi yaabwe ekyengera opposite Orange City essimu 0704 80 1905. Omusango gukwata ku baana guteekeddwa okuwulirwa mu bwangu nga munnamateeka Frederick Ssemwanga bw'annyonnyola. Abaana abato bavunaanibwa emisango mu kooti singa baba bazizza emisango, naye etteeka ligamba nti omusango gwonna ogukwata ku mwana tegulina kukandaalirira mu kooti. Omwana omuto yenna avunaanibwa omusango gulina okuwulirwa era ne guggwa mu bbanga eritasukka myezi 3. Omwana oba gumusinze nga bamuwa ekibonerezo, bwe guba tegumusinze nga bamuta. Okukwata empapula z'abeegwanyiza ebifo ebyenjawulo mu Democratic Party kitegeerekese nti kwakwongezebwayo. Omusasi waffe Munnabuddu Sharifu Lukenge yayina ebisingawo. Akakiiko ak'ebyokulonda mu kibiina kya Democratic Party olunaku olwaleero kasinyizaako bannamawulire nga bwe kayinza okuwalirizibwa okwongezaayo okukwata empapula z'abeegwanyiza ebifo ebitali bimu mu kibiina ekya Democratic Party olw'omuwendo gw'abantu abatandise okweyiwa ku kitebe kino ekya Democratic Party nga bajjayo empapula okwesimbawo ku bifo ebyenjawulo. Kennedy Mutenyu ssentebe w'akakiiko ak'ebyokulonda agambye olutuukidde olunaku olwaleero ng'abantu abeegwanyiza oba bakajjayo empapula okwegwanyiza ebifo by'obubaka bwa paalamenti abo bakawera 35 we lutuukidde olunaku olwaleero bakansala 40 n'omusobyo n'abalala abazze beegwanyiza ebifo ku mitendera emirala egy'obukulembeze. Era ono agambye nti ababadde balowooza nti ekibiina kya Democratic Party kigenda kugwa nti ebyo bakootakoota mu Lumonde. Era agambye nti ennaku zino ebbiri olw'eggulo n'olwaleero zibawadde embavu nti abantu bangi bakyajja olwo bandiwalirizibwa okwongezaayo okujjayo empapula kubanga enteekateeka eno ebadde ekomekkerezebwa ssabbiiti ejja. So bwe banaamala okuzitwala nga bazijjuza nga bazikomyawo nga tutunula mu buli kimu
tujja genda mpola nga mufuna listi efuluma nti kati ono afunye eki. Mu kiseera kino abantu okuva mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo abavudde mu bitundu ebya Kyoli abavudde wano mu Buganda n'ebitundu ebya Busoga bazze mu bungi nnyo nnyini ddala ku kitebe kya Democratic Party okugyayo empapula nga baagala okwongera ekibiina kyabwe embavu mu kalulu ke tugendamu aka 2026 ku lwa 88 akatonyaze 8 y'obujjajja Lwasa Mayinja nze Munnabuddu Lukenge Sheriff wano ku luguudo Balintuma mu kibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala. Bakansala ku lukiiko lwa Town Council y'ekyotera bazzeemu okwegugunga ne bagaana okuteesanga obuzibu buvudde ku bukadde 200 ezaateekebwa mu kukola enguudo. Kino kiddiridde okwemulugunya okuva mu bakansala era kitegerekese nti beekubira enduule wa Town Clerk ne wakaawo wa kyotera nga baagala okumanya ku nsimbi obukadde 200 ezaateekebwa ku kukola enguudo gye zaalaga. Kigambibwa nti gavumenti gye buvuddeko yawa kanso y'ekyotera ensimbi okukola enguudo z'omu tawuni kyokka bakansala mu bitundu ebyo beemulugunya olw'enguudo ezo obutakolebwa olwo abalonzi ne babateeka ku nninga. Bakansala 10 bagamba nti abalonzi bazze babateeka ku nninga nga bagamba nti babasuubiza okubakolera enguudo kyokka nti ekisanja kituuse kuggwako nga mpaawo kye balaba. Bano nga bakulembeddwamu Sipiika Isima Ngobya bagaanye okuteesa era beekandazze nga baagala abakulu basooke babannyonnyole ku nsimbi obukadde 200 gye zaalaga. Manya Musoke Helen Nalubega, Kansala Mitukula Ward 2, Deputy Speaker Kyotera Town Council. Olw'ensonga ezo zonna ze tuleese, tubadde tusaba abali ku district batukyusizeemu oba batuweerezaayo bakozi balala oba bakomyewo abaaliwo, naye tusaba ensonga zaffe ziteekebwe mu nkola. Oyina okumala okuwandiika ebbaluwa twagiwandiika ne tugitwala ewakaawo esaba batuwe mashini ezo tulime enguudo ez'ewasa. Naye kati nga bw'omanyi tetuli ffekka, buli omu alinda. Juzi nasemba okuwuliza nga unity eri Kirumba oba Kaliisizo. Wabula Kyabasa bw'etuukiridde amyuka Town Clerk Rose Sansa ategeezezza nti disitulikiti eno erina tractor emu yokka ng'ate eggombola 14 zirina okugikozesa, wabula asabye bakansala bano okubeera abagumiikiriza kubanga ebizibu byonna babimanyi. Ebyo nga bikyali awo ate yo mu Town Council y'e Kaliisizo akabi kazzeemu okwanya, amazzi gafuuse ekizibu nga kati ziweze ssabbiiti 2 ng'abantu mu bitundu ebyo amazzi bagakonga luso. Abantu kati bakeera ku makya okuyigga amazzi naddala abayizi b'amasomero kyokka nga n'ebifo eby'enkizo omuli n'eddwaliro ekkulu ery'ekyotera erisangibwa e Kaliisizo nalyo teririna mazzi. Maneja wa woota e Kaliisizo bw'atuukiriddwa ku nsonga eno agambye nti pampu eyali ekuba amazzi yabafaako dda kyokka nga yeetaaga obukadde bw'ensimbi za Uganda 100 ekitongole nga tekirina nsimbi ezo mu kiseera kino. Ogambwe bugagga wano ku CBS FM. Dr. Dewo Kizito Lukyamuzi annyonnyola ku migaso gy'akalulwe mu mubiri nti era bwe kafuna obuzibu omubiri gukosebwa. Akalulwe ke katereka endulwe. Endulwe yekolerwa mu kibumba n'eterekebwayo egasa ku kuli omuntu ng'alidde emmere erimu amasaba amangi naye nga ne bwe kaba tekaliimu akalulwe endulwe eba esigala ng'ekolebwa. N'olwekyo bwe kalwala ne bagenda mu ddwaliro ne bakakebera butera okuluma nga ku kifuba wansi w'ekifuba kumpi n'ebbeere wali okumukono ogwa ddyo. Bwe kalwala ne bagamba nti kalwadde nnyo keetaaga kujja mutokaayana akantu kakkirize bakaggyemu kuba omulimu gwako kakola ng'ekyaji nti katereka buteresi bintu, katereka ndulwe yeeyambisibwa mu kulya ebintu eby'amasaba amangi naye ne bwe katabaamu era osigala ng'osobola okulya ebintu by'amasava. Akalulwe bwe kalwalira ddala ennyo ekiyitiridde kasobola okukutta.